nga Juliana Kanyomozi yakamala bwati okutuzaalira oba okutuleetera omwana omulenzi, ebyama bigenda bivaayo mpola mpola. Nkusaba kola kintu kimu, tulukalire obeere nga ofuna byobadde tomanyi. Obadde okimanyi nti Juliana Kanyomozi mbu yagenda ku musawo Muganda n'aba nti afuna oluzaalo okuzaala omwana gwalina ssaawa zino. Tukwaniriza ku mukutu gwaffe ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli. Nkusaba ekintu kimu muganda wange, subscribe nga tubeere nga tutambula ffenna, comment nga tubeere nti tufuna view yo n'okuba nti tutambula n'okumanyako, because your opinion etuyamba kinene nnyo okumanya endowooza yo na biki kyolowooza engeri gye tutambuzaamu ebintu byaffe. Olunaku lwa leero tukuleetedde mwana muwala gwe bayita Juliana Kanyomozi, nga oluvannyuma okuba nti Juliana Kanyomozi yakazaala omwana ow'obulenzi, ng'omwana ono yamuzaalidde mu America. Bwino avaayo mu mpola mpola okuba nti alabisa n'okuba nti abantu n'okuba nti tumanya kiki ekituufu ekyafa mu ffumbiro nga Juliana Kanyomozi azaala omwana ono. Kyanaku nnyo okuba nti bino ebintu tubireeta, naye nga ate tubireeta si mu mutima mubi, gwe kumanya n'okuba nti omanye nti ebintu bihappening. Oluvannyuma okuba nti Juliana Kanyomozi yafiira omwana we amanyikiddwa nga Kabugo Keron way back in 2013-2014. Juliana Kanyomozi astavinga okuba nti afuna omwana n'okuba nti afuna engeri yonna gy'aba nti ya replacing omusika, because Juliana y'omu ku bakyala abakyasinze okuba nti bagaga mu music industry kugata n'okuba nti alina ebitiibwa bingi. Traditional nti she's a princess from Toro. Ekyo kiwulaga okuba nti mukyala wavunanyizibwa era mukyala agumidde era mukyala awedde emirimu. Naye ng'ate olunaku lwa leero tuli wano okutegeeza nti Juliana Kanyomozi mu struggle y'okuba nti afuna omwana n'okuba nti ye amagezi ag'okufuna omwana ng'enkwaso ze kirabika zaali zifunyemu obuzibu, ate nga kigambibwa okuba nti Juliana ono yali alogebwa abakyala ab'enjawulo abamuli bamulanga okuba nti yababbira babbaaba ebiseera ebyo. So n'olwekyo abakyala bano mbu baali bamuloga obutaddamu Juliana kuzaala mwana yenna. Naye ng'ate nga bw'omanyi nti amaanyi ga Mukama gakola mu ngeri ez'enjawulo. Omuntu agenda musaba asobola okugenda n'asaba Mukama n'amwanukula, n'agenda mu church ku katane ne Masigede n'asabidde waka. Mukama buli w'omusaba ng'oyita mu procedures entuufu osobola omufuna. So n'olwekyo mu process y'okuba nti Juliana akaabirira Mukama Katonda okuba nti amuwe ezzadde oluvannyuma okuba nti yafiirwa omwana we bambi eyali omwagalo ennyo. Omwana ono yali boola ate nga yali agezaako n'ebyokuyimba. Omwana ono amanyikiddwa nga Keroni. Juliana yakaaba okumala ebbanga lyonna era yali aweddemu essuubi ng'alowooza tasobola kufuna mwana, but unfortunately mu kutambula n'okuba nti yeebuuza ku bantu ab'enjawulo, Juliana Kanyomozi bamuwa amagezi ag'okuba nti afuna engeri y'okuba nti afunamu omwana. Juliana kigambibwa okuba nti mu kuba nti anoonya amagezi waliwo omusawo gwe yagendako mu kibuga Kampala ne yeetoola mu kibuga Kampala. Omusawo ono n'amulagirira engeri gy'alina okuba nti afunamu omwana, era Juliana kuba nti obulombolombo abutuukiza. Juliana bamugamba nti alina okuba nti afuna ku bidagala ebigana n'okuba nti akola ebintu ebyakalo okuba nti addamu okufuna omwana, because abantu baali bamulozeeroze nga tebaagala Juliana Kanyomozi afunemu abaddemu okuzaala. Mbu according to information bino nkuwa mbu according to the information gye tufuna mbu Juliana baali bamuloga obutaddamu kuzaala, but unfortunately n'agenda ku basawo mpola mpola ne bamuwa eddagala ly'oluzaala. Era nga Juliana ku myaka gye nga 43-45 Juliana yabadde yasobodde okuba nti afuna omwana ow'obulenzi. Nno kino kintu kizibu okuba nti omukyalo omukulu bw'oba ng'owezezza emyaka 40+ siba kizibu okuba nti osobola okuba nti ozaala, because amagumba go n'amajigo gaba gagenda ganafuwa mpola mpola, nga kizibu okuba nti ofuna omwana oba osobola okwegatta mpola mpola n'ofuna essanyu ly'ensi, naye ng'ate enkwasa ziba nti zifuna omwana nabwe kityo ziba nzibu nnyo. So n'olwekyo Juliana Kanyomozi we yali atuusawo, but kya Mukama kya mukisa mulungi bwe yagenda omusawo okuba nti yeenunula, omusawo ono yamuwa eddagala bw'atyo n'amira. Juliana kwe kuddamu okuba nti afuna ku ssanyu ly'ensi n'okuba nti afuna ezzadde ly'alina kati mbu according to the information gye tufuna. So n'olwekyo Juliana yoga weebale kutuzaalira mwana mulenzi. Ate n'ekirala kyenfunyemu kino ekyokuyiga nti buli kimu bw'osaba Mukama asobola okuwa bw'okozesa eddagala ery'ekinnansi nga tolikozesa kuloga, osobola okufuna ky'oyagala, especially mu bintu by'okuzaala n'ebintu ebirala. Abamu banaabakayayana
bafune obuganzi, abalala banaabakayayana bafune emikisa n'obugaga, ate abalala bagenda mu church ne basaba Mukama Katonda, abalala basabira wakano ku maviivi nga ffe anaatwanukula, abalala bagenda mu masabo ne basaddaaka abantu, ekintu kye tuvumirira. Naye ng'ate bw'ogenda mu ssabo n'obanga ogenda kukola ekintu ekituufu nga tolumiza muntu mulala, nsuubira oba okukoze ky'amaanyi, kuba ffenna tusaba Mukama Katonda. Bino n'ebirala by'obolinda mu episodes zaffe ziddako. Nsigadde Ntambi Jimso, Rich by Maxud Jr. Thanks for following us all the time. Tukwagala nnyo mwana wa maama, ate oli wadde mu kuba nti otuwa opinion yo wansi awo. Bino n'ebirala by'obolinda mu episodes zaffe ziddako. Weekomire ku Uganda mu Kamoli, otambule n'okumanya, obeere omumanyi mu bamanyi, singa okumanya ebigwawo mu Uganda. Bye bye.